Yanzeke mwebale nnyo kujja kunzija ku interview oba kwogera namwe nomanya ekirungi oba ekibi ekiri mu kintu kino. Nyeyanziza mwebale amanya gange nze Yiga gemanya agange. Yiga kitegeeza obeera mukyala wa Yiga? Mbeera mukyala wa Yiga. Pastor? Pastor Yiga. Naawe mwebale kujja kati mbadde ntutte ebbanga ntayogera wano ku mawulire kuva nagendawo nga ndowooza nga wiiki nga bbiri bakuba mu mawulire ebyabaddewo nze na Jengo naye ekiseera kyatuuka ningamba kampa omulimu. Naye kati njagala kutegeeza ensi oba abantu bobanga oyo omuntu n'ayogera otamuddamu tebamanyi kiki ekyoli era abantu bakomplaininga nti nze mukyamu nze omuntu ayina engeri gyakwogeramu eyotasobola kubanga oba tuwanyonyola kiki ekyoli. Kati era abantu babadde bagamba otadde akazito ku mwana omuto Jengo agezaako okulabirira obuvunaanyizibwa bwa kitaawe wamutwala mu kkooti osiiba n'ebintu ebisinga obungi wabiteekako caveat okusinziira ku ye bw'ayogera mu interview agamba nti ebintu wabiteekako caveat talina ngeri gy'asobola labirira banne era n'ebyobugagga ebimu nga ABS byatugeesera ne bimuzitowako olw'okubanga gwe kati tusaba onnyonnyola kulaba ku TV ng'otuuka otya awo? Okutuuka awo Jengo yajja ali mwana. Jengo tiyakula ne kitaawe. Jengo yajja kati yakawezawo emyaka guno mwaka gw'okutaano. Otyo? Jengo yajja yansanga mu kyaki. Nze kutuuka mu kyaki Yiga natuukamu 2009. Mukitegeera. Kati Yiga natuukamu Yiga nampasa. Kati Jengo yajja oluvannyuma kati emyaka eringa 5 guno gw'okutaano. Jengo yajja twamwaniriza nze nga nze nabadde mwagala nnyo era nabadde ntalina buzibu na Jengo kubanga tenamulera nti agambe nti namuonera feature oba waliwo ebituufu nga bw'omanyi omwana ne Jengo yajja ali mukulu nga bwali era twamwaniriza nange nze kanamwaniriza naye simanyi kiki kyavaawa Jengo okukyawa omwana wa Yiga owunina era nange kunkyawa simanyi yamanyi kiki awukyava. Naawe kati essaawa zino njagala kutegeera kubagamba caveat kituufu nagiteekawo ku lw'ensonga abaana ba Yiga tebali mu ddaame. Ani yawandiika eddaame mutali baana ba Yiga? Eddaame tulina amaddaame 2. Otyo? Waliwo eddaame lya Yiga eriraga abaana. Ng'ani yaliwandiika eryo? Eryo Yiga. Ate waliwo n'erirala ery'abaana abatali batuufu. Abatuufu naye batawera. Eryo ani yaliwandiika? Eryo Jengo Andrew. Otyo? Kati awo bwebanga manye abaana ba Yiga nimanye nti ayina abaana katusinziire. Amalaama ago tugayina gonna wano? Naye amalaama sijja kugabalaga. Naye ng'ogayina? Ngalina. Mu ddaame lya Yiga lyawandiika ettuufu lirimu abaana bameka? Sijja kwogera abaana ba Yiga omuwendo naye abaana ab'ekiraamo ekiyateeka mu gundi mu kkooti si be baana ba Yiga. Bo akiri mu kkooti balimu bameka? Sagala kwogera muwendo. Alex njagala omuntu amanye figa eri eyo. Figa si kyo kikulu ekyoyagala. Ekikulu ekyoyagala kiri nti manyi nti eddaame eri Jengo yayisa oba eri yateekayo nti alayire si lituufu. Oba okitegeera? Kyekyo nange kyange kingamba nti abaana bano tebali mu ddaame bonna lwaki ndeka Jengo n'alayira kubanga etteeka ligamba nti bw'oleka oyo omusika n'alayira n'abaana abo buyajjamu which means abaana abo be bayiga bali abasigala tebajja kumanyika oba tebalifuna sheya. Oba ntegeera bulungi? Nange kyovula wanalemerako ningamba okimanyi kanfiire ku baana bayiga. Caveat yo nagiteekawo era nze aligijjako. Naye tumaze okukaanya ne Jengo oba n'akkiriza ekyange oba okitegeera bulungi n'akikkiriza n'amanya nti abaana boona kati bateekemu oba katukole eddaame erirala bwebanga livuddewo
tulina okukola oba amateeka gakikkiriza aho simanyi oba tubongera mbongezi kati waliwo ng'abaana bali bweru wali abaana ebweru waliwo abaana ababiri ab'omukazi ali bweru abaana babiri naye abaana abo n'omuddame tebalimu era waliwo na meeting etwagendamu baabadde bakuba ne boogera n'omukazi ebweru twayogera nabo ku ssimu n'agamba nze saagala olabirire abaana bange naye bateeke mu ddaame kati abaana abo batali mu ddaame ogamba bateekemu ye jingo yaani ate yiga yeye nga yiga ye yabadde ateekamu abaana abo kati essaawa zino gwongamba nti abaana bateeke mu ddaame simanyi ani taata w'abaana kati awo kirabika nti ekyo kyafa ekituufu ekyayiga ekyabaana bayiga bonna kyafa kati waliwo ekikyamu oba ekituyita fojjali eddaame baali foginga kati ekyo ekindiko kati kyeki kibonyabonya kyekyakuteesako kavieti kyekyanteekako kavieti baluwa yasasula rusiiti ziri ku ssomero naye yasasula mu omwaka guli oguwedde nabo twabadde tuli mawulire ng'obwoturaba kati ntugenda meeting kati nga kyakiyoka yasaba negamba nti nawo ono omukazi katulabirire omwana we okitegeera yawayo emitwalo aga ku good times omwana bw'aba atandika first time ojjukire omwana bw'aba atandika emitwalo ava uniform bikinga bw'obimanya requirements zonna ne uniform kati nahasigalawo emitwalo aga kati school fees yo nga yo obudde obwo ali mugundi ali mu baby class mutopu yabadde mutopu babadde baweereza emitwalo 58 naye 58 kati bw'ojja ziri 2 ga uniform kati hasigala emitwalo ago ga fees kati basigala ne bamubanja yino n'ebbaluwa eriwo eraga amabanja omusajja akyakola ki akyabanja yiyo yasasulayo emitwalo 3 hasigala emitwalo 58 first term second term first term second term ye yasoma nasasula emitwalo 3 nahasigala emitwalo 28 kati eno saadi babanja emitwalo 7 mumeka kubanga yagenda mu P1 ewamu babanja miliyoni emu emitwalo 66 nakati bakyabanja kubanga nagamba estate yayiga bweri erina okusasula ki school fees z'omwana kubanga omwana oyo musayi gwayiga ate mu tteeka alina okufuna sheya kati bw'obanga ngamba sheya tagifuna n'okumulabira tomulabirira naye ekyokumulabira sio kinjagala kubanga si ye taata w'omwana oba ontegeera naye buli mwana wayiga alina okufuna sheya kati sheya eriwa ku bintu byewateeka ku kavieti oyagala agabana atya kati sheya ebintu gyebiri ebimanyi twawulirako ABS etakyakola bulungi ABS tekyakola bulungi ekyo sikimanyi kati nga ye nga jengo ayine waliwo ebintu ebiri temporary nga counseling olwokubiri olwokuna olwomukaaga mutwe gw'omuntu mitwalo 10 ezirabirira abalala bali mukaaga abayina naye bwatuuka mu koota alimba nti ayina abaana 5 nkaaga oba kitegeera abaana nkaaga abatali ne mu ddaame lyakola kati awo bw'oba oyagala kumukwata bulungi nitujjayo eddaame eririko abaana yakola abaana 15 nabakeberwa DNA abaana 3 oba ontegeera kati abaana 15 abaana nkaaga yabajjawo abatali mu ddaame alabirira abaana nkaaga owo nga taliimu owange taliimu ye jengo ataliyiga ye yamugjamu nga ye kati awo mbuuliza ningamba kati oba ovuja n'ogamba nti nateekawo kavieti naye ate bali abaana boofuna ze okubaweerera kati owange zo zaabula omwana wayiga n'ebintu byayiga byaleka kulaba nti omwana tasoma batuusa kumubanja sente zino zonna era agenda kusoma mpaka estate yoyoka estate genda kugiteeka mu mawulire yoyoka egenda kusasula sente zino oba bamukwata asasule sente zino kubanga omwana asoma nakati omulabye simulira yagenda bunava mu kkomera sooka otuwe ate otuuka otya mu kkomera
njagala kukulaga waliwo court order eyafulumizibwa kooti naye ekikulu muno nga babadde baagala kutaasa mwana. Kutaasa mwana, omwana afune ki? Tembula nagireese naye as applicant Anet Yiga Jengo Andrew ye judgment data yeno court order otyo kati eyo court order bw'balaba omwana era babadde bakuba ne ku ssomero nibongezayo nibagamba director omwana kafu kubanga babadde balumwa ng'abantu omwana tasoma tudde ate omwana alina okusoma abalala basoma naye tasoma akanda nibakota court order eno court order erimu bingi erimu na bank accounts za Yiga Jengo z'amanyi oba zatamanyi nze simanyi oba amanyi oba tamanyi ebyo sibimanyi naye nze nyina accounts manyi n'omuwendo gwa ssente eziriko waliwo dola zirimu Abusa Bank waliwo eza shiringi zirimu Equity naawe bunagenda nyina court order nimanye n'omuwendo ekinakola nagamba kanfe ku mwana wange asomye nibasavinga Jengo kati eno yaleeta obuzibu okunsiba eyo sente zive ku buki mu banka bawerera omwana oba kitegeera kati bunatuukayo nibagisavinga nagisomera ku Sunday abantu endiga ze z'omukyaki kati awo nibankuba bakubira mu kyaki bankubira mu kyaki naye Katonda yateekako ba Asha nibamprotectinga kati awo waliwo omuntu omu muzira kisa yakuba essimu n'agamba poliisi nejja n'entaasa naye n'abagamba njagala kusaba muleke mmalirize service then nve mu kyaki okitegeera kati buzawera saawa 9 n'infuluma kyaki kati awo poliisi ate neddamu ku Lwokubiri yabadde Sunday Monday Tuesday nibankwata nva mu kyaki nibagamba nti wakuba omukazi ate gwe baali bagenda okuba nakuba omukazi ngunagenda awo nibampita Kawaala ningenda nimpa statement omukazi tinamukuba nibampa police bond kati ninjira ninyireportinga ekiseera kyatuuka ningenda ninsanga bataliiwo munasanga bataliiwo emirundi ebiri nange nekita kati awo bagendera ku kooti nibafuna warrant of arrest nibankwata mpaka Luzira Luzira omalayo bba namala emyezi 3 na ng'omwana ani amulabirira nze kanze namusiba naye ebyo byonna biva ku ki kwekyo ekipapula ndowooza yagamba ti ono omukazi sijja kumusobola kansooke muteeke mukomera ova otya Luzira mukama ye yataasa office ya muzeeyi njebaza muzeeyi Museveni mwebale nnyo okunkwatirawo waliwo abampa ssente babadde bankubira ne basindika ssente naye n'okunzijayo be bantaasa ekyo nsiima office eyo abampa obuyambi abambeererawo mukama abongere omugisa ogw'amaanyi mwebale naye nkiri ku beiro bakubeiringa out okay kati omukulu Jengo ono era y'omu atugamba nti yekwekako ku mukolo gwa sister we teyaguliiko era ng'omutaddeko warrant of arrest yaki warrant of arrest omanye alina akajoogo buli kintu kyonna akibala obanga nga kikye anti bamusamoninga kunansana kooti nibamusamoninga n'agaana ontegedde nibamusamoninga ogwokubiri n'agaana kati nibagamba nibamuteekako warrant nibagiteeka ku poliisi nibagamba abo bamusanga bamukwate era buli akimanya babadde bagala kumukwatira awo wenyini mu mbaga waliwo yamusimizaako n'amugamba era Jengo n'abula naye kwe kujooga ajooga kati ate tulabe n'endagaano y'okuwola ssente nze Anet Yiga mpoze pastor Yiga Augustine sente zange milioni 10 ate zino zo ziriwa 219 zine sente natunda amaka gange eri na bweru ne bwoyagala kugamba kati simanyi oba mujja kukomawo tugendeyo na bweru wali ku gazi side eno ya wansi bwoyitawo bwoti kati ni
side eri natunda amaka gange nabadde nyina amaka ningatunda sente nezitekamu ABS ojjukira oluba ABS buyamala emyezi 3 etaliwo awo sente ezo bunazimwa we baavaawo ne bamukwata ne bamuteeka kitali abagamba nti yafulumya akatambyako nti covid taliyo kati ezo sente zazzawo ABS zizino bazikuddiza ate bazindiza yagamba nti emyezi 3 awo yarwalira yagenda kitalya n'avaayo n'agenda mu kkomera ebyayiga nibikoma now naye Jengo sente ezo azimanyi twatula meeting waliwo ne mwanyi na beta sisi nakati yagamba nti wamanye $48 namugamba bwe banga $48 muzimpe ne bazikuwa ate bazimpa kati nazo kyazibanja nkyazibanja anti abantu bayinza olowooza nti wali owoze baawo eri bizinesi ya baawo kankubuulire kino bwe banga nsiga mba nsiga naye bwe mba muwola yabadde bwe banga ali baawo wange yabadde atagenda kukola endagaano eno naye ye endagaano etegeeza nti ddala balina okunziriza ki sente zo tulaba kuliko Shakira station manager Ruth secretary naye abo bonna babyegaana mu kyaki yagitwala munagisomeramu ne babyegaana naye waliwo abantu abandi babegaana bagamba bw'owa baba tuvaayo kubanga sente twaziraba nziweereza bwenti yiga bwenti kashi nazireeta mu bitundu 3 oba ontegeera kati ekinduma kiri kimu wadde n'okugamba nti Aneti struggle yoyiseemu abalala yabasasula oba ontegeera abalala yabasasula ningamba at least ne bwebanga oyina obubi otya naye omuntu wamanyi nti yakuyamba mu kino olina okumuyamba nti kankole kino enkuba nno yiyo Jengo aba mwana gy'oli ayita mu bintu bingi amabanja n'ennaku ezawaliyo yavaayo nga mubanja lwaki toyimirira naye ne muteesa ne muyambagana Jengo oteese nawo olwaleero enkya kyo kyaliko thank you so much